Pikipiki ezakwatibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 12 paka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January 2023 ngenda kubawa reporter nga njibawa kusinziira ku region bwe zaakoze. Sigenda kumenya lunaku ne tujja kumanya nti okuva nga 12 paka nga 14 Kampala ey'Amaserengeta gye tuyita Kampala South yakutte piki 97 65 abavuzi ba piki balese pamiti zaabwe ne baziragayo ne babaddiza piki zaabwe. Ate mu region eyo yonna balina piki 210 eziri ku station nga bannannyini baazo tebannazikima oba tebannazigoberera. Kampala East yakutte piki 212 okuva nga 12 paka nga 14 January omwaka 2023 nga ku piki 212 ze yakutte 131 babawadde ebipapula. Yasonyiye abapiki 8 abapiki 6 balese pamiti zaabwe era ne babaddiza piki zaabwe. Pikipiki ezasigadde ku station mu Kampala East ziri 67. Ate Kampala North bakutte piki 58 nga ku ezo 225 babawadde ebipapula by'engassi. Pikipiki 30 zasonyiyibwa. Ate abavuzi ba piki 32 balese pamiti zaabwe ne babaddiza piki zaabwe. Mu kitundu ekyo balina piki 221 nga ze zikyasigadde ku poliisi nga bannannyini baazo tebannazigoberera oba zijjayo. Omugatte wonna mu kikwekweto ekyakolebbwa okuva 12 paka 14 omwezi gwa January 2023 mu Kampala n'emiriraano twakutte piki 1609 ne tuwa ebipapula by'engassi pikipiki 1051 ne tusonyiwa abavuzi ba piki 38 ne baddizibwa piki zaabwe. Ate abavuzi ba piki 103 balese pamiti oba ekibakiriza okuvuga piki ne baddizibwa piki zaabwe nga wonna mu Kampala n'emiriraano tulina piki 498 nga ze zikyasigadde ku poliisi yaffe mu kwekweto eby'ennaku 3. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.